wali nye pichina agenda naye agenda kukomawo waligendo wa alkosa kubajabeera agensi manya bampita Sam. Gwabeera n'omukulu Jamie Culture. Nza alina Jamie Culture ennaku zino. Yesebo. Nza abeera naye. Omaze ebbanga ki ng'obeera ne Jamie Culture? Jamie nzigenda kati wera weeks 2 nga mbeera naye nga tubeera ku lusozi wano. Mubeera ku lusozi lwa Waluno? Tubeera eno waggulu e Makindye ku Kabaka Muteesa Royal Estate Lodge. Gye bayita mu Kizungu? Mu Kizungu. Yesebo. Wakwatagana otya naye okutandika okubeera naye? Jamie nakwatagana naye dda nga nkyabeera n'omuyimbi wa Itaziza Zion. Twakwatagana ne Jamie nga kyali wange. Twatandikira omukwano ne Jamie Culture. Jamie nzije yakangamu kwa yajja kiro nga nnyonya. Ajja abuuza mbeera mba ndi awo ku saa 8 gw'ekiro nga ntuukako. Nga mbuuza Jamie kiki nga ngamba basajja bangobe tebakyagala mbeera endaba ne mbuuza kiki. Saabigenda nnyo mu maaso kwa already nali nawulirako ensonga ze nti waliwo ebimutetenkanya ng'omuntu. Ogwo oli muganda wange sisobola kwejjako jangu tupowe. Ne tandika okutambuza obulamu naye nga waliwo ebimukwatamu ng'omuntu ebimusinza amaanyi. Embeera gye yagiramu yali tesanyusa. Igwo. Nakugamba asaba kubeerangako naye wano. Oba yakugamba njagala kusulawo enkya ngenda. Talina kye yayogera kati nga nze muvubuka ntegeera. Muvubuka muno wajja kweza essaawa. Ate gwe bataguli omanyi abazze powa. Saa 8 yayingira ne tubeerawo ffenna ne tutandika okutambuza obulamu mpolampola naye nga omuntu gw'omanyi naye sisobola mugoba naye nga ndaba waliwo ebitakwatagana byayogera ozanye bajjajjange ate biki ebintu ebityo Bamuteesa ayogera empewo z'Abamuteesa bingi byabadde akola wano ebimu yakutandika n'okukumako wano ebyoto waggulu waliwo ebyoto ebimu biri awo emmanju tuli yasima n'entaana waliwo bye yakolako eyo waggulu Katemba yamukolako eyo Katemba n'atiisa n'abantu. Yali atya Katemba yali atya? Yalina ebintu byakola ng'agamba ntaana ya Sir Edward Muteesa. Muteesa bamuziika eno ebintu byonna byayogera nnyo mu bya Bwakabaka. Byayogereramu ba Daudi Chwa Mwanga z'ensonga ze zasinga okwogerako. Linda ko yasima entaana n'akola atya? Teyasima yakola ekintu kiringa entaana. N'agamba nti wano we baaziika Sir Edward Muteesa. Abantu ne batya ku kyalo. Abantu ne batya kati abantu olw'okuba bamanyi nti mbeera naye ne bampita nga sajja waako nga olw'okuba mumanyi nti waliwo ebimusumbwa ne mbayita ne mugaba ne tubite batereezaawo nga tewali kiriwo. Ensonga eyo ne tugimaliriza bwetyo. Eyisa atya ng'oli naye? Because abasinga bagamba yagwa eddalu. Jamie tagwangako ddalu, Jamie ategeera. Naye lwakuba awuguka. Okuwuguka kutya. Mubeera ne Jamie ne mwogera ebigambo, nayogera ebigambo ebirina amakulu, ebitegeerekeka, n'ekigambo bibiri olumala n'adda mu by'empewo. N'atandika kwogera bya buwangwa, byakusamira byaki. N'addamu ebyo olumala n'adda ne munyumya. Jamie ategeera nga omuntu ng'amutegeera, ategeera. Kuba Jamie omuntu gw'osobola okugamba kitokola kino n'agamba mbadde nkikoze mu kinsonyiwa. Bangambye yeyambuddeko eggula engoye. Tenneyambula ngoye ejjo yasibye kuno tayambadde essaati yokka naye nga ayambadde ekinu. Si kweyambula nti yeeyambudde yasibye nga ejjaga tayagala kwambala ssaati kayambale ekinu atambuze n'ebigere tagenda kwambala nga bajjajjaabe bamugambye tayambala ssaati abeere mu kinu n'ebigere byasibyemu jjo lwonna. Kigambibwa nti asiiba yonoona ebintu by'abantu. Okwonoona ebintu kyo ekyo kintu akikolera ddala kuba nze ebintu byange bisinga bimazeewo. N'omuwa ekintu n'oba nti muwadde kino tekidda. Omuwa ngatto aginira mu ngatto tezidda ziba kyaddira mu kirala. Kati kyokwonoona ebintu byange byayonoonye bingi naye kuba muganda wange. Biki byayonoonyeeko by'ogamba nti kino ne kino? Engoye, engatto, ebyokukozesa ewaka, piki biki ebyo watufulumya tebidda. Si omuwera mu kikopo wagenda nakyo tekidda.
amakontena ebintu ebyo byolaba nti ng'omuvubuka kyasobola okutambula nki ekiswaga ekidda agira na kirala olinga agamba teyajja nangoye ate omuntu asobola okujja nga aliwerera omuntu alize nti azze kiro ngambe z'okukyusa nti wemba okuva nga bwe yajja taddangayo gye yava okuva mu ngoye ze yajjiramu taddangayo yakugamba yavaawo gye bamugoba agamba yalina enjooye eri masajja awo misaki yali agisasula n'agamba misaki alekerawo gisasula bagisibe eyo yaŋŋambako n'omugamba naye lwakitoddeyo okufuna ngoye naga nja kuddayo ngira mbeerako eno ttiimu ebadde eze nga yagala mutwala bamutwala endowooza afune ku bujjanjabi aliriddawa tumunoonya Jami abaddeko wano essaawa nga emu emabega naye naŋŋamba kansooke nzibukeko wano nabye njagala okukimamu njagala kugendako ewaffe Kawempe ne mugamba ye oyagala gendako Kawempe naga nkima gunnumye njagala gendako ewaffe wa Kawempe kansooke nzikire wano nkomewo kati ttiimu emwagala ebadde ezze mutima weetuukidde nga yakavaawo nawe obadde ogendamu waayo okuba kubadde kuyamba Jami kale kyakutereera nga lwaki situwano kuba naye muganda ekigwe osobola osanyukira muganda wo ng'ali bw'atyo tekisanyusa oza Jami yeetaaga ki okutereera Jami teyeetaaga rehaabu kuba Jami ategeera Jami alina empewo ezimusumbwa ze beetaaga okutereeza ng'abeewaabwe nga famire ffe tutasobola tegeera kujjako nga famire yeevuddeyo negamba twalina kino twakola kiri kyekisumbwa Jami teyeetaaga rehaabu ate nga bagamba mu rehaabu yagendayo luli yakomawo ateredde nga tereddemuko nera bagala muzzaayo ekyo ekintu tali agenda mu rehaabu naye mu rehaabu batwala abalalu abali ku makubo ne babatwala mu rehaabu ne babeerayo n'adda wiiki emu n'atereera n'alaba n'abanga omulamu n'atambula nga mumulaba naye wayitawo ebbanga n'addamu n'ayambala engoye ez'endala kitegeera ekintu ekiriwo ekintu kye balina okola Jami nga ye basooke bave ku kyokugamba Jami mwoyo basooke bawulirize ki ekiva mu Jami na biki Jami byayogera nga ye omuntu Jami kimu bibiri ayogera bya buwangwa kimu bibiri ayogera bya kusamira kimu bibiri webiti yemboozi ye mweri nera Jami ekintu ekiseyasembye okuŋŋamba nti agenda atema buli omwana ajja nti amutwala mu rehaabu agenda atema buli agenda omukima nti amutwala mu rehaabu kuba simula alina basonzeemu olugalo ne bayogerako bonna abaakola ku mbeera eyamutwala papa misa ki sijja kwogera ku nsonga eyo anti yagikulira okumutwala oba ye yagikulira alabika y'oyo naye nze yayogera bonna abaakola ku mbeera eyamutwala si musanyufu kuba si mulalu teyeetaaga kugenda mu rehaabu naye nga musajja muyimbi mulungi buli omu amumanyi akyayimba n'okuwandiika ennyimba kyaziwandiika Jami awandiikira ddala ennyimba ate muyimbi nnyo kuba kimu bibiri abeera wano n'asaba ompaayo awo olupapula n'awandiika byawandiise olumala n'abiyuza n'abijjawo n'agamba ono waka wange kuba ne studio nnyingi zaŋŋambyeko mwalina ennyimba ze alina studio ziringa 6 zeyaŋŋambako omuli ennyimba ze ne baproducer balina ennyimba ze kati wano muwangalira mu mbeera ki gwe naye ku ngeri y'okwebeezaawo embeera y'okwebeezaawo twebeezaawo nga bavubuka nga omanya abavubuka n'abavubuka nenjako enjigiza ketutambuzaako olunaku nenkya netudda mu kuba takyalina nti Jami alina wajja sente mbadde manyi naye n'ayiiyaayo Jami adde talina wajja sente kuba newaaba afunye sente Jami ye muntu agaba sente nti basobola omuwa sente wano wagenda otuuka ali nga sente agenza azigabira abaana abato abakadde abaliko obulemu n'azigaba n'agamba nti abali be beetaaga nnyo sente okusinga ffe tujja funa kati
kitalina nti baba Vincent agenda ayimbe wali niramba ndino tetenkanya nange tubeerewo wano woli nawo opangisaawo wano ndi waka kitegeeza lwe nitakumenya ekya lenti tekyalibadde kizibu nnyo kusasula lenti naye ekizibu kiva ku kulya na kunywa kuba jami yeetaaga okulya ennyo yeetaaga okuddawo okuba n'omubiri kale ab'obuyinza oba abakola baki kyosemba okubagamba mu kamera wano ku kya jami abantu kyembasensemba obagamba bingi ebyogeddwa ku jami bingi abamu bawalo ne buvidiyo bwenalabyeko awo bwateereddwa abamu basaba obuyambi abamu basaba ki naye kyensaba abavunanyizibwako bonna jami asobole okuyambibwa addewo kwa jami kitone kyamaanyi nnyo mu muziki nasoera Uganda abatakimanyi bakimanye kuba jami mpagi yamaanyi nnyo tuve ku bino ebogera nze sinawulirayo songwriter asinga jami kaleki sinnamuwulirayo tuve ku bino ebyokugamba biki naye jami mpagi yamaanyi nnyo mu muziki nasoera Uganda kati bonna asobola aveeyo tusobole okulaba nga tutaasa omugigi omuto buleme tugenda kubwekuta. Amanya gange yenza mu biroro na stage name Dr. Ron Uganda nava mu kibiina kya UMA ngera nga nzo mu ku interim committee nga ndi welfare officer. Yesebo tukusanze eno jami gyabasula obadde ozekola ki? Badde nzize kunoonya jami nga famire ye yatutuukiridde ng'ekibiina kya UMA mazeyo ku ofisi yaffe ne batuukirira abakulu nga Madam Cindy ne General Secretary Fina Mugerwa ne batunyonyolamu ku mbeera za jami kalicha muyimbi munnaffe kati tubadde tuze tumunone tumutwale waabwe mbaganda be balabe kiki ekiddako mbadde manyi badde mumutwala mu rehab nedda tetugenda mutwala mu rehab kubanza okusinziira ku research yange nange ndi musawo oli musawo wa kika kyo oye kinansi musawo wa kinansi ndi musawo muzungu naye okusinziira ku research yange gye nkoze maze okulaba nga jami kirabika ayina nsonga ndala nnyo ezimutawaanya abasinga balowooza oba yakozesa nnyo ebiragalalagala naye nga si biragalagala kirabika ayina ensonga ng'eza famire eziva mu famire ezeetaaga okusooka okutereeza yesebo mubadde muli ku ki nga famire tenaba batuukirira ku nsonga ya jami mwe nga abaawuma mu kusookera ddala jami era twamukwatako mu kusookera ddala kuba si gwe gusoose waliwo era we yatabukako era ne tumunoonya Madamu Fina Mugerwa n'abaako kye yakola ne bamutwala mu rihabu n'avaayo n'abanga ateredde naye kati azzeemu buze era tubadde tumufolowinga bano bebakanyama babadde oleese bano mbadde mbaleese bajje banyambeko kuba baŋambye omuntu abeera aliko empewo z'ekika aba alina amaanyi nga sijja musobola nzeka kati ne mbaleeta owaayi ogamba otya amanya go amanya Sekandi Yusufu esebo SSB komanda tufunye akasimu okuva wa mukulu NSC General Government mukulu Fina Mugerwa yeetaaga alina omuntu yeetaaga okukwata yafunyeemu strategy ku mutwe seetaaga akandolingibwa bamukwala omutwale mu ddwaliro kisobola okubeera nti bamutereeza so tubola bantu saawa zino tulaba n'omwami ono atuba tukuze kutebenkeza mbeera naye tubeera tukwata omuntu oyo twegendereza tusobole okubeera tumutuusa mu ddwaliro gyamutwala itaali ate ono omukulu gwanisebo Emma Wasolo kuva mu SSB mubadde muze babiri mweka okwata omusajja oyo mwali musobodde sebo Emma era twanisobodde omukwata omusajja nga yabadde bagamba abadde yeewera era ebizibu ng'ebyo tubisanga naye tubisootinganga kuba tulina engeri gye tusobola omukwatamu era mu ngeri ennungi ate netumutuusa so olunaku lwaleero olukwe lugudde butaka pulaani kyeddako mukulu Roni
Plan eddako okuba olwaleero tetumusanzeewo naye nga tubadde tugezezaako omulimisa omufuna nga tetumusanzeewo kati tugenda ku plan B. Tuteekeddwa omufuna kuba twagala kukuuma talenti ye. Omusajja ojjami kalita mwina mumuwulire era mumanyi talenti alina. Tetukyagala kufiirwa abayimbi balina talenti. Kati obudde bwonna tetuwummuza era tujja kufuna plan B tugenda kukomawo wano. Tujja mufuna tumufunire ekirungi. Naye Mani Power ndabanga ebadde ebulamu ssebo bantu babiri bokka. Enda sebo. Ku lusozi eno mwandijjeyo omusajja oyo. Abaali batulabyeko bayinza okunyumiza. Mbadde manyi kugenda kuleeta abantu nga 10. Yeetagisa abantu 10. Anti bagamba omuntu w'empewo abeera n'amaanyi mangi. Empewo byonna tubiyitamu training buli zonna tuzikola. Tutegeera nti ono wampewo ono yanywedde ebintu ebikyankalanyiza kati tunamukwata bwe tuti. Ono akozesezza atamidde ono aleese kibuli just malala ku kitundu tumanya techniques ze tusobola okukozesa kumukwata. Nga tumayiza Roni gwe mbeere kukuteko otya ng'otuuse okusanga serebu w'e Uganda omwana ayimba obulungi ng'asula mu kifo nga kino. Wanga kimpisiza bubi kuba nina ne wensookeddeko n'endaba Loke Giant wasula kimpisiza bubi era nkuttewo ebifaananyi ngenda bitwalamu executive yauma tulabe ekyokola. Kimpisiza bubi tekirabika bulungi serebo kuba mu mbeera bweti kyobulabe mu kibiina kya Wuma tusitukiramu mangu tujje tulabe kiki ekiri ku bannaffe bayimbi bannaffe. Omuvubuka abeera naye agamba emmere emuwa obuzibu mwenga Wuma mugenda kolawo ki because yamulabira yamwambaza engoye zazibuziza ebyokulya yagula emmere mugenda kolawo ki. Kati nga bwe tutuuse ku ssini kati ngenda kuzzayo obubaka eri bakulu bannange bakama bange tulabe ekyokukola n'ekiddako naye tumusaba ekintu kimu walabira ku Jami Culture ye atukubire bukubizi kasimu tujje tumufune. Okuyama tekugenda koma mu kamera muno munatuukiriza. Tujja kutuukiriza era nga bulijjo Wuma etuukiriza. Kasa tuyambe ekintu tukituukiriza. Okay. Kale. Yakuma byoto. Baya wali amesa. Ekiri kiki. Yabikuma nabirano ng'anyo. Yabikuma atera bikuma kiro. Kiro. Nabira ku byoto bino kiro najja wano. Wanakulawo omuddo atulawo butuuzi. Okay. Nyawa nasobola okutulawo kuva ssaawa nga 5 ez'ekiro paka mwenda nga tuddemu eno ekiko bweki. Yekka. Talina gwakuteko talina gwakoze eki ng'atudde wano neki. Mumala nakkirira eri wansi eri gye mulaba emiti. Nakkirira eyo yatera vayo nga bunaatera okukya. N'akomawo n'atuula wano lumala n'anyingira mu nju yeebaka misana so teyeebaka kufiro n'azuukuka ssaawa 11 ku 12 awo n'ayambala kyayambadde kyakutte kyonna n'amala n'adda neera kiro okulya twakikola nti twaddira neŋŋamba kuba ndinawo n'abalala ekwanejjana nembeera nabo twaddira tugamba nti bwe tufumba Jami bamuterekera emmere ye agisangawo nebiba byakunywa nebiba ki bibeerawo byatandikirako bakiteekawo nti tasobola kubanga waali nga talya niwe tuba tulidde kitono tumuterekera ekike tugaa bino bya Jami wanajja watuukira neera naye yakiteeka mu bwongo wajja bwati atuukira ku byakulya bye biri neera waba tannajja wuja nga kanumya nnyo awo netusooka tweyirira wanijoya kuzakuma yatuze wanijo lonna okuba neweetonnya etya alina okukuma ebyoto ezo ensonga ezirigenda mu maaso kati abagamba nti rihabu yali badde takola bino neweetonnya etya akuma bino ebyoto nga bibalaze kati abagamba rihabu tiyali badde tajja kukola bino asomba obusa n'abukuŋŋaanya n'abukuŋŋaanya nti eri ennyumba yali ya Ssekabaka Buteesa eri wabwe
luno lwonna olaba bibiri. Ate yagamba yabeera mu mbiri mwalina okubeera ye mulangira. Olaba muno mwonna kati batuuka bagenze batuuka bamumanyi bagenze bamumanyi kati ababeeramu babayita bana balina okwerako balina okubeera nga balina attachment ku lweyo family abajje nekugabe naye nagituuse nenumiriza nenkubira Azizi nemwe Azizi tukoze tutya kiba kisoboka tusobola kwegulirwa Kitooke kye. Ekyo ekitooke kye kinene. Kitooke kye. Kitereka awo nga kisibako ebintu.